Matayo Essuula 23. Awo Yesu n'ayogera n'ekibiina ky'abantu awamu n'abayigirizwa be, n'agamba nti, abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo be bali mu kifo kya Musa. Kale byonna bye babagamba mubikwate era mubikole, naye temugoberera bikolwa byabwe, kubanga bye bategeeza abantu bo si bye bakola. Basiba emigugu emizito era egiteetiikika, ne balagira abantu okugyetikka ku bibegabega, so nga bo bennyini tebaagala wadde okuginyeenyaako n'engalo zaabwe. Byonna bye bakola bagenderera kulabibwa abantu, kyebava bagaziya obusabo obw'amaliba omuba ebigambo by'omu byawandiikibwa bwe beesiba mu kyenyi ne ku mikono, era bagaziya amatanvuuwa g'ebyambalo byabwe. Baagala ebifo eby'ekitiibwa ku mbaga n'ebifo eby'okumwanja mu makuŋŋaaniro, era baagala okulamusibwa mu butale n'okuyitibwa nti muyigiriza. Naye mmwe temuyitibwanga nti muyigiriza, kubanga omuyigiriza wammwe ali omu, mmwe mwenna muli ba Luganda. Ku nsi temubangako gwe muyita kitammwe, kubanga kitammwe ali omu, ali mu ggulu. Era temuyitibwanga bagunjuzi, kubanga omugunjuzi wammwe ali omu, ye Kristo. Asinga ekitiibwa mu mmwe anaabanga muweereza wammwe. Buli eyeegulumiza alitoowazibwa, era buli eyeetoowaza aligulumizibwa. Bakuusa mmwe abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo, muli ba kubonaabona. Muggalirawo abantu ababa bayingira obwakabaka obw'omu ggulu, mmwe mwennyini ne mutayingira, era ne muziyiza n'abo abagezaako okuyingira. Bakuusa mmwe abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo, muli ba kubonaabona, kubanga munyaga ebintu byonna mu mayumba ga bannamwandu, ne musinza Katonda mu bigambo ebingi olw'okweraga, n'olwekyo muliweebwa ekibonerezo ekisinga obunene. Bakuusa mmwe abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo, muli ba kubonaabona, kubanga mutambula ennyanja n'olukalu okukyusa omuntu omu aba omugoberezi wammwe, kyokka bwe mumala okumukyusa ne mumufuula asaanira omuliro ogutazikira n'okusinga mmwe bwe mugusaanira. Muli ba kubonaabona mmwe abakulembeze bamuzibe. Mugamba nti buli alayira essinzizo taba na musango bw'atatuukiriza kyalayidde, naye buli alayira zaabu ow'omusinzizo ateekwa okutuukiriza kyalayidde. Mwe abasirusiru era bamuzibe, ekisinga obukulu kiruwa? Zaabu oba essinzizo erifuula zaabu eyo okuba ekintu ekitukuvu? Era mugamba nti buli alayira alutaali taba na musango bw'atatuukiriza kyalayidde, naye buli alayira ekirabo ekiri ku alutaali ateekwa okutuukiriza kyalayidde. Mwe bamuzibe, ekisinga obukulu kiruwa? Ekirabo oba alutaali efuula ekirabo ekyo okuba ekintu ekitukuvu? Kale nno oyo alayira alutaali aba alayidde ne byonna ebigiriko, era oyo alayira essinzizo aba alayidde ne Katonda alibeeramu. Oyo alayira eggulu aba alayidde entebe ya Katonda ne Katonda agituulako. Bakuusa mmwe abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo, muli ba kubonaabona, kubanga muwa ekimu eky'ekkumi ku buli kika kya muddo oguwunyise obulungi enva, ne mulekayo okutuukiriza obwenkanya, ekisa n'okukkiriza, ng'ate bye bisinga obukulu mu mateeka ga Katonda. Bino biteekwa okukolebwa, na biri nga tebiragajjalirwa. Mwe abakulembeze bamuzibe, mujja akabu mu mazzi ge munywa, naye ne mumiriramu eŋŋamiya. Bakuusa mmwe abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo, muli ba kubonaabona, kubanga ebikopo n'ebibya mubinyiriza kungulu, so nga munda bijjudde ebyo bye mwafuna mu bunyazi ne mu kwefaako mwekka. Mufalisaayo ggwe muzibe, sooka oyoze mu kikopo ne mu kibya, olyoke obinyirize ne kungulu. Bakuusa mmwe abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo, muli ba kubonaabona, kubanga mulinga amalaalo agaasiigibwako langi enjeru gatukule, agalabika nga mayonjo kungulu, naye nga munda gajjudde amagumba g'abafu n'okuwunya obubi kwonna. Bwe mutyo nammwe kungulu mulabika mu bantu nga muli batuukirivu, so nga munda mujjudde obukuusa n'obumenyi bw'amateeka. Bakuusa mmwe abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo, muli ba kubonaabona, kubanga muzimba amalaalo g'abalanzi era munyiriza ebijja by'abatuukirivu, ne mugamba nti singa twaliwo mu biro bya bajjajjaffe tetwandyetabye wamu nabo okutta abalanzi. Bwe mutyo ne mukakasa nti muli bazzukulu b'abo abatta abalanzi. Kale mumalirize ekyo bajjajjammwe kye baatandika. Mmwe emisota
Abaana b'emisoto egy'obusagwa, muliwona mutya okusalirwa omusango okusuulibwa mu muliro ogutazikira? Kyenva mbatumira abalanzi n'abantu abagezi era n'abayigiriza. Abamu kuba muli batta, abalala muli bakomerera ku misaalaba, n'abalala muli bakubira mu makuŋŋaaniro gammwe. Muli bagobaganya okubaggya mu kibuga ekimu okubazza mu kirala. Mulyoke mubuuzibwe omusaayi gw'abatuukirivu bonna ogwayebwa ku nsi, okuva ku musaayi gwa Aberi omutuukirivu okutuuka ku gwa Zaakaliya omwana wa Balakiya, gwe mwattira wakati w'ekifo ekitukuvu ne alutaali mu ssinzizo. Mazima mbagamba nti ekibonerezo olw'abo bonna kiriweebwa abantu ab'omulembe guno. Yerusaalemu, Yerusaalemu, gwatta abalanzi era akuba amayinja abatumibwa gy'oli. Emirundi emeka gye nayagala okukuŋŋaanya abantu bo ng'enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo mu biwaawaatiro byayo ne mutakkiriza. Kale ennyumba yammwe ebalekerwa nga kifulukwa, kubanga mbagamba nti temulindaba okutuusa lwe muligamba nti atenderezebwa oyo ajja mu linnya lya Mukama.